eggala eziri main ne bagamba ffe tetukkirizibwa kuyita ku nguudo ziri main ne batuyisa mu byalo awantu bwe twandivugidde eddakiika 45 b'essaawa emu twamaliriza tuvugidde essaawa 5:02 kwe kutuuka wane Hoima ku ssaawa nga kumpi zaagala kuwera 12 nga ziri 11 naye ate era twabadde tugenda okwogera n'abantu ab'e Hoima era ne tulemesebwa poliisi n'amagye ne bagalawo ekkubo ne bakuba abantu muko gubalagala gye twabadde tulina okugenda era twamaliriza tetwogedde n'abantu b'e Hoima naye ate tekyakomyawo ne tusalawo tujje twebake wano tubadde tulina okwebaka nga mwe mwabirabye amagye ne poliisi naye okusingira ddala abasajja abo abakutte emmundu naye nga tebali mu uniform bali mu ngoye za bulijjo ate nga n'emmotoka ze batambuliramu tezirina number plate naye twategezeddwa nti ba SFC bwe bazze ne beetooloola wano wonna wonna RPC ne DPC w'ekitundu kino n'ebitundu gye tubadde tuyita nga tebalina buyinza bawambiddwa ekyewuunyisa nti abo abantu ababadde mu mmotoka ezitalina number plate abantu abo ababadde nga bali mu ngoye za bulijjo naye nga bakutte emmundu ate nga bebawa ebiragiro bebawa abapoliisi ebiragiro bebawa RPC ne DPC ebiragiro ekyo nno ne kitweraliikiriza nti obulamu bwaffe buli mu matigga abantu abatulondola tetubamanyi abatwetolodde tetubamanyi tebali mu uniform ate n'emmotoka zaabwe tezirina number plate. Honorable twagala otunyumizeeko butya bwogenda okukyusa education system mu ggwanga ng'okozesa 4As especially mu districts zogendamu amakya ga leero ez'Ekiryandongo districts z'e Masindi twagala otubuulireko butya bwogenda okukozesa 4As ezo okukyusa transforming education system. Okusookera ddala nga bwe nze ngambagamba nti ebyenjigiriza bikulu nnyo omuntu ekimugenda mutwe tekisalawo obulamu bwe bwonna bwabeera ku nsi bwe bugenda okutambula ensonga lwaki nzikiriza nti mu byenjigiriza byaffe tulina okugendera ku 4As ezo olwaleero tulina AM ya academics ensoma yaffe y'abakoloni abazungu abatufuga abatutendekanga okuba abaweereza baabwe so si okwerowooleza batutendekanga kiki kyakulowooza tebatutendekanga tulowooza tutya twagala mu byenjigiriza byaffe singa mbafuuse pulezidenti tutunule ku ezo ennya okusookera ddala academics oba ebyokusoma ebya bulijjo tutendeke balooya ba engineer badokita n'abalala naye tetukomaawo kubanga obwongo bwaffe n'ebitone bye tulina bigazi okusinga awo nga si buli mwana nti ajja kubeera dokita oba engineer oba lawyer si buli omuntu ajja kumanya nnyo oluzungu oba okubala oba sayansi era omugezi omu yagamba bw'opima okutegera kw'ekyennyanja ng'okupimira ku busobozi bwa kyennyanja okulinnya omuti awo oba osudde step kale noffe ng'oggyeko esooka eya academics twagala eyokubiri eya athletics oba ebyemizannyo naye tugiteekeko essiira abaana bangi si nti obwongo bwabwe bukyamu nnyo mu bibiina naye nga balina talanta enzaale era nakirabako ne bwe nali nsoma twalinanga ebisaawe kati ebivuddewo twalinanga emizannyo egy'enjawulo kati egivuddewo singa tutendeka abaana mu byemizannyo okuviira ddala ku primary school ojja kwekanga nga tulina bakiprotich bangi ojja kwekanga nga tulina bakasimuuma bangi ojja kwekanga nga tulina badokasi nzikulu bangi era kinajjukirwa kyemirundi egisinze bendera yaffe gyewuubiddwa mu nsi yonna tubadde mu byamizannyo okusingira ddala so njagala tukutandikira mu masomero tumanye nti tugenda kubeera ne ba world champion bangi nnyo baleete omusolo baleete sente mu ggwanga bawa abantu emirimu naye okusingira ddala n'erinnya ly'eggwanga lyaffe likyuke mu nsi yonna eyokusatu ya arts mwe muli okuyimba mwe muli katemba mwe muli amazina mwe muli okuwandiika ebitabo mwe muli okuba ebifaananyi mwana tuno zinange kamwakoogera singa tezaali ezo arts oba oliawo temwandi ntegedde naye njagala tuyitire mu byenjigiriza yaffe tulabe nti waakiri n'agenda okuva ku bwa pulezidenti nga tulina mu Uganda aba Bobi Wine abalala miliyoni namba nga tulina ne ba Michael Jackson wano nga tulina ne ba philosopher tulina ba poet tulina abawandiisi n'abazanyi ba firimu so ekyo njagala tukiseeko essiira esembayo eyokuna ya agriculture oba ebyobulimi kinajjukirwa nti Uganda sekita esinga okuwa bannayuganda emirimu ey'ebyobulimi sekita eriisa eggwanga ey'ebyobulimi ffe twali tubaddeko ekya regioni yonna eno era ekyo kisobola okuddamu kuba ettaka lyaffe erisinga obugini ate abantu baffe bakozi ate okuggyako nti mu byenjigiriza byaffe ebyobulimi baabyonoona nze bwe nali nga nsoma okulima kyalinga kibonerezo kwegamba ne batukulanga batwonoona obwongo nga tukyawa n'okulima
ngera bwe tuba twejeregeeyo tugamba oyo mulimi gw'oli mulimi naate nga tusobola okukyusa endowooza y'abantu baffe ne twenyumiriza mu kulima kuba abantu baffe baagala okulima. Kakati bw'otunula ng'eno Masindi gye tugenda be basinga okulima kasooli mu Uganda. Kyannaku nti bwe nabadde nzija omu ku bannange yantegeezezza nti waliwo faamu ennene nnyo mu abantu abalima ennyo kasooli naye amagye gaagenda ngaagala omubagulako ne bagaana babawamba buwambi kati babafuula baddu ku faamu zaabwe. Njagala okusookera ddala abalimi abo baowuninge oba bebabeere nga be bannannyini birime byabwe naye ate bayambibweko gavumenti. Kino tekigenda kutandikirako nze sinze ngendo kiyiya. Bwe nali nkula nabiraba ebyali bisigaddewo ne bazadde bange nga bantegeeza. Naffe twakulira ku mwanyi, twakulira ku birime, twalina zi cooperative nga ziwola abalimi ssente, nga ziyamba okuwa abalimi amagezi n'obukodyo obw'ennima empya, nga zibayamba n'okubalansinga emiwendo gy'ebyobulimi. So ebintu by'obulimi n'ebbeeyi y'ebirime tebigenda kutandikira ku nze. Just kuddayo mabega ne tumanya twakyamirawa, twaviirawa ku mulamwa, ne tudda buzzi ku mulamwa. Honorable, tuyitiremuko okusembayo butya bwogenda okutuusa ebintu bino byonna byogeddeko mu education system nga akasente ogenda kajjawa okukachanolinga awo wogamba kubanga byetaagisa sente okulaba nti tulina facilities ennungi. Munnange sente weziri, sente nnyingi nnyo zoononebwa, zibbibwa, ziteekebwa mu bintu ebitagasa bannayuganda naye bigasa abantu abatono bokka bokka. Onojjukira nti ku bajeti ya Uganda ebintu ebisinga okutwala sente bya administration oba abafuzi abakulembeze nze bempita abafuzi ne kyebayita security ekyenjagala okuyita insecurity. Teri nsonga lwaki tubeera n'abo ba RDC abangi abatwala sente nnyingi ennyo. Teri nsonga lwaki emisaala egyo tegibeera diverted negisasula abasomesa negisasula abasawo negisasula n'abamu kuba wansi abo abapoliisi n'abalala abakola ku byokwerinda. N'ekirala okimanyi bulungi nnyo nti classified budget eyo gye bataagala muntu yenna amanyi sente bwe zigenda. Sente nnyingi nnyo ezigenda omwo. Kale just kuchanowinga buchanowinzi n'ogamba nti kyekigasa eggwanga ebyokwerinda twetaaga tiyagaasi, twetaaga amasasi oba twetaaga nsigo, twetaaga kusasula nnyo bano ba genero ba RDC oba twetaaga kusasula abasomesa. Kwegamba just kukyusa mbukyusa abadde wagenda sente zaffe nyingi ne tuchanowinga ne zidda mu kigenda okuyamba bangi okusinga ekigenda okuyamba abatono. Mr. President, akasembayo kumbere yabadde olunaku olw'ejjo yemu twagirabako kumpi ekasese n'emitulire yadde otambulidde akatiko k'ebyokulonda naawe mukwataganye mutya okulaba nti osobola okutuukira bannayuganda mu mbeera ennungi n'obannyonnyola ng'abalala bwe bakikola. Nzize nga mbagamba nti akakiko k'ebyokulonda kalina kyekubiira ekyo sijja kukirumamu okuviira ddala nga twagala okugenda okwebuuza ku bantu. Akakiiko k'ebyokulonda kasirika, poliisi nekola buli kikolobero kye yali eyagala okukola. Mwami Byabakama yasirika nga ffe tunyigirizibwa ate nga ffe banenya. Tiyakomaawo ku lunaku lwennyini lwe baatunominating abankwatira mu maaso ge ng'ali wali naye ne bankwatira ano nga ndi presidential candidate ne banfuuyira kamulali maaso ne batukuba ne batuyuzayuza engoye. Mwami Byabakama bwe nayogera naye yantegeeza nti teyategeera nti baatukwata era paka kati akyanoonyereza. Nkakasa nti Mwami Byabakama abadde agoberera bino byonna byonna. Tuwandise ebbaluwa 2 ez'emulugunya mu kakiiko k'ebyokulonda nga tutegeeza Mwami Byabakama ti bino ebikolebwa nga tebiri mu mateeka. Mu mateeka akakiiko k'ebyokulonda ke kalina okuba nga kavunaanyizibwako ffe naye Mwami Byabakama asirise kubanga oba oliawo ayinza okuba talina buyinza oba oliawo nga tali mu control mu kulonda kuno oba nga naye abiwagira ebiri mu kutukolebwako. So Mwami Byabakama nga ndi wano ku TV sebo nyongera okutegeeza nti poliisi egenda maaso n'okutugaana okuba enkuŋŋaana. Poliisi egenda maaso n'okugala amakubo. Nze tebakyanzikiriza kuyita ku nguudo ziri main, tebakyanzikiriza kuvugira motoka ku nguudo za kolasi. Olunaku lwajjo nabadde nva ekibaale nga bamaze okutugaana okwogera n'abantu b'ekibaale kubanga minisita Nabbanja ne Mwami Kasaija babagambye nti nze sikkirizibwa kwogeramu ekyo kitundu kye bayita ekitundu kyabwe. Ne batuyisa mu kyalo bwe twabadde tulina okuvugira eddakiika 45 b'essaawa okutuuka ne Hoima. Twamaliriza tuvugidde essaawa 5. Naye ate ne bwe twatuuse wa ne Hoima ne bakuba omukka ogubalagala mu bantu, ne bakuba amasasi, ne bakuba abantu emiggo era ne bamaliriza nga batuganye n'okwogera n'abantu b'e Hoima. Bwe twatuuse wano ku hoteri era ne batuwamba. Baani abatuwamba? Abasajja abakutte emmundu nga tebali mu uniform ya police oba ya magye, ng'emmotoka ze batambulirako teziriko number plate, naye ate nga be bawa abapoliisi ba DPC ne ba RPC ebiragiro, nga be bawa abanyamagye ebiragiro. Eyo embeera egenda maaso. Nkakasa Mwami Byabakama agimanyi
era tanavaayo okwogera ku mbeera eno kansubire kino kinamwaliriza okuvaayo okwogera ku mbeera eno kuba mwami Byabakama mulamuzi amanyi amateeka era amanyi nti n'ensi emutunuulidde. Engeri gy'otubuuliziddwamu mu bbanga lino yonna abakuumaddembe n'abantu abatategeera poliisi ababeera mu leeya erina engeri gyekosezaamu kampeyini yo era abalonzi n'abawagizi ba national platform babeera okutya nti oyinza obutakondakitinga kampeyini aba walekitegeza. Nze nkimanyi bulungi nnyo kuba mpuliziganya n'abantu abamu abali mu security. Obulamu bwange bubadde bulondoolwa. Mwenna mukimanyi nti poliisi yafuna abazzi b'emisango. Waliwo omwami gwe bayita Sobi atambulira mu motoka eya poliisi naye etaliiko namba plate, atambula n'emmundu. Twamala mulabisa ebundi bujjo era babukedde bavaayo ne bamubuuza nakkiriza nti ddala kituufu y'omu ku baali batulondoola. So balonda baafuna abatuju, baafuna abazzi b'emisango. Tumanyi nti obulamu bwaffe naddala nze butambulira mu matigga. Manyi nti poliisi n'amagye bafuba okulaba nti tetwogera n'abantu, bafuba okutugaana okuyita mu makubo agali main kubanga wamakubo gonna gaba gabembedde abantu side ne side batuwubireko. Abo tebaagala ekyo tebaagala abakirabe kuba tebaagala nsi erabe obwagizi bwe tuyina. Naye ate nze ebyo tebijja kumala maanyi era njagala okuzaamu abawagizi baffe amaanyi ti ne bwe batulemesa okuyita ku main roads ne batuyisa mu kyalo mwatu ne mu kyalo wajjuddeyo abantu waliyo abalonzi era nayo bayimirira ku makubo wadde mabi gatya ne batuwubirako. Njagala bazaamu amaanyi nti Uganda yonna nyengevu era yeetegekedde enkyukakyuka. So temugwamu maanyi, anytime now Museveni agenda kugobwa. Just for our audience in English, the Electoral Commission is silent of whatever is going on. Well, the Electoral Commission is conspicuously silent. Just like in the past, Mr. Byabakama did not say a thing when we were illegally blocked from carrying on our consultations. I was arrested almost in his side because he was a few meters away on the nomination day. Just after I was nominated, we were brutalized, beaten, our suits torn, and I was pepper sprayed and arrested. Mr. Byabakama, when I spoke to him, told me that he was actually not aware that I was arrested and he was investigating it. I think he is still investigating it. I'm sure Mr. Byabakama has been following what is happening. When I spoke to him, he said he's not on social media and he does not watch news. We wrote 2 protest letters to the Electoral Commission. We are yet to receive a reply. So to Mr. Byabakama, you know the world is watching. I know you are a legal guru. I know you are aware that what the police and the military and these ununiformed armed individuals, I know that what they are doing is illegal. The world is watching you to deliver a free and fair election, which is already not free and fair. But I can guarantee you that nothing can stop an idea whose time has come. And to the voters and supporters? To the voters and supporters of change, not only the National Unity Platform or People Power, but the voters and supporters of change in Uganda, do not despair. All these that you see are signs of a crumbling dictatorship. Let us continue doing what is right. I've encouraged you and I continue to encourage you to be non-violent but assertive. The police, the military and all these other criminals are trying as much as possible to push us to the violent line so that they can respond to us with violence. I want to tell you that darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Violence cannot drive out violence. Only non-violence can do that. Our biggest weapon is non-violence. Our biggest weapon is the law. Our biggest weapon is the truth. It is the camera to expose the impunity of the Museveni regime. I can guarantee you that soon or later Museveni will fall. And yesterday, the Minister of Defense, Honorable Adolf Masije, was trying to insinuate that the way you are conducting campaigns, and also even he talked about how US with masses, which he called scary, that this entire campaign is trying to depict an image of Uganda is at war to the international community. Well, Uganda is at war, the military is at war with the citizens, the police is at war with the citizens. They are cocking and firing live ammunition to unarmed civilians. We are only armed with the truth. We are following the law. We are following the program as given to us by the Electoral Commission and as harmonized with other candidates. Other candidates are not facing the brutality that we are facing. We are facing all this because the regime is too scared of the inevitable. Thank you.
kandooza ne bwentema